Gavumenti esabye ebitongole by'amawulire mu ggwanga lyonna okukolagana obulungi nabo okusobola okuleeta enkulaakulana mu ggwanga. Obubaka buno butuusiddwa Minisita w'amawulire mu ggwanga Retired Major General Jim Muhwezi mu lukungaana olutudde ku Hotel Africana wano mu Kampala. Because if you say there is no stability in Uganda and you think you have hurt the government, those tourists will not come. If they don't come, they don't buy tomatoes, they don't pay visa fees. Wabula ne bannannyini kkampuni zino basabye gavumenti okulekeraawo okubajjukiranga mu buzibu bwokka nga mu biseera eby'eddembe babalaba ng'ekyokuttale. But what actually happens right now, number one, you get an immediate request. We want the talk show. Or don't you know that you are obliged to give us a talk show? But sometimes it is even ridiculous because when we have the time and we're looking for the government spokespeople to speak, it's difficult to get them. Kenneth Kazooba ng'ono yakulira WBS asabye gavumenti esseewo engeri ennungamu ku nkola ya digito abantu bonna basobole okumanyisibwa ebigenda mu maaso mu ggwanga. We have appealed for government support in availing affordable transition, and I'm talking affordable in terms of the viewers, but we did not get a lot of help. At one time, we even asked for delay, because we knew that when the transition comes, we are going to lose a lot of viewership. Tekigenze bulungi nga bwe kyali kigenze. Mostly because ndoza abantu tebategeera bulungi ngamba abantu njogera really ku bekikwatako n'omuntu wa bulijjo alaba TV nti abo bali concerned n'okulaba nti bannayuganda bali badde ne set-top boxes okusobola okufuna digital signals tebakola mulimu gwe bagwanidde kukola kutegeka abantu okuba nti set-top boxes bazirina era nti kati indeed balaba TV through the digital domain. Honorable Jim Muhwezi akubiriza bannamawulire bulijjo okuwandiika ebintu ebiyamba eggwanga kubanga ly'eddoboozi ly'abantu wonna. Olive Namlindwa, WBS Amawulire. They told you are a very powerful weapon, like you've been saying that you reach the people. But what do you tell them? Is it for development? Is it for transforming the country? Is it for making Uganda better?